siwe bange erimwe kanisa nge kanisa yewana nti namu ezekabiretje mama fina amuli simu kyobulira mama fina tuyambe naye siwe bange erimwe kanisa nge kanisa yewana nti namu ezekabiretje mama fina amuli simu kyobulira mama fina tuyambe bwe baba bamenyera amayumba mama fina munzirukirire bwe baba bajjewo business amataba gakubye mama fina temulowooza nti bamanyiyo manya g'abasumba naye bamanyi gali gansimbi sente zaabwe zikwera mu kubbo bw'aba siyaziridde mukazi we bw'aba si mukazi we mwana we bw'aba si mwana we bakufuna abakuumi bakanyo abasirikale ab'emmundu era byonna ne bikwera ku bbo kati abantu tebakuba agamba amafina atuyambe bakubira omusamize nga mukwaga mulimu ekkanisa kali pulezidenti bw'abaggala nani essentials ekkanisa n'agigalira mu nani essentials bwe yakola tuli yagamba tugadde eggwanga lyonna tugenda kugulako essentials ekkanisa ne bagigalira mu nani essentials ate nga si mukyamu nani essentials not essential. Balamusizaako nnyo mu linnya lya Yesu Kristo erisinga amannya gonna. Nze mukwano gwo John the Preacher. Kino nkyogererye ekkanisa. Ekkanisa ya Kristo erina okwegendereza abavubuka abo. Erina okwegendereza abavubuka abo. Abavubuka abo abatalaba kirungi kyonna ekkanisa kyekoze nga bo buli kiseera balaba bibi byokka teri kalungi konna ekkanisa kekola naye ng'ate nabo bagamba bali mu kkanisa abavubuka abo bakwegendereza. Essaawa yonna abavubuka abo bandikwata ekibiina kye bayina ne bakiwa eri abasamize nga bwe twalaba eri omuntu omu gwe bayita simanyi bamuyitaani oyo omusajja omukulu oyo. Omusajja omukulu yakwata kye yali ayita ekkanisa n'akikwata n'akiwakula nama era kati ye bishopu we. Oyo simanyi va mu busibe. Twayogeranga abantu nga balowooza tumuyinako nnugu nga tubaga nti omusajja oyo musamize, nga tubaga nti omusajja oyo mulogo, nga tubaga nti omusajja otabangako mulokole. Abantu nga bagamba eyo nnugu mumuyinako ennugu. Olunaku lwakyo Katonda n'abikkula kateni n'akwata ekkanisa kye yali ayita ekkanisa n'akiwaayo eri abasamize erikula nnama. Kati ne bano abavubuka bano abo be mulaba nga bw'ayimira ku kituuti kyayita ekituuti ky'ekkanisa nga talaba kalungi konna kanisa keekola wabula nga ye aliwo kuvumirira na kuteeka wansi kanisa kyakusaalibwa kinene. Kati njagala kusomesa muganda wange mukuye ebintu nga bisatu. Ekisooka njagala ategeere ayawule obwakabaka abantu ababiri mwe bakolera. Mama Fina bwayogerako wa bwakabaka bwansi. Obwakabaka bwensi buli kye bukolera mu kamera. Lwaki? Kubanga kaba kalango akalanga omuntu oyo nti byonna byagenda okukola afune feva eri abantu. Okugaba kubi si kubi era kyakola kirungi. Naye ekibuuzo yeekolooza agaba abantu bagaba naye abasinga tebagabira mu kamera. Kati ate ffe eno mu kkanisa obwakabaka bwaffe era neewunyiza mu kuye okugamba nti abasumba era tebagaba abasumba nga yalowooza nti nabo bagenda kujja nabo bagaba ebintu byabwe mu kamera. Ekyo kye mwewunyizaako nga yeerabidde nti Mukama waffe Yesu asomesa nti omukono gwo ogwa ddyo bwe gugabanga ogwa kkono gulemenga okumanya. Obwo bwakabaka buyina ennono zaabwo. Ennono z'obwakabaka bwa Katonda tokolera bintu mu kweraga. Eyo ye Bayibuli. Kakati ekyo bw'oyimira ku kituuti n'oga nti ekkanisa terina mugaso, Mama Fina agisinga omugaso,
oba oli mu kubakalanga akagamba nti abantu bonna abali mu kanisa bamala biseera bagende wa Maama Fiina. Simanya akalango bakasasudde mmeka naye ko kakubye ne kanoga. N'olwekyo ekyokubiri gwe kennyini ayogera naawe oli musumba si bw'ogamba okujja nga leero olangira nti toli. Kati bw'obanga oli musumba gwe nga tonavaayo kale kukola bikolwa by'oyagala abalala bakole ng'ate naawe oli musumba. Okirabye? Naye sigamba nti tobikola, obikola naye tobikolera mu kamera. Nze nkimanyi obikola, oteekwa okuba obikola naye tobikolera mu ki? Mu kamera. Tulina wano abasajja Katonda bakozesezza emirimu eminene naye mubabuusa amaaso. Omu ku bo Apostle Alex Mitala ekirungi kamwogereko kuba si avuddeyo okwewaana. Ovanga ku musajja omu ng'ayina abaana abali mu 13 abali ku university nga yabaweerera. Oyo toliwulirako nga mukuyamwogerako. Toliwulira ng'aga nti bannaye twebaza Katonda ku lw'omusajja Apostle Alex Mitala akoze omulimu ogw'amaanyi mu ggwanga. Nedda, ateekwa kuwaana Maama Fiina. Abavubuka bano mubeegendereze. Mwegendereze abavubuka bano balina ekintu kye batambuza. Bwe kuba kusaba bakuba ku abalokole ne bawaana okw'Abakatuliki. Bwe kuba kugaba bakuba balokole ne bawaana abasamize. Mwegendereze abaana bano balina ekintu kye bali mu kuluka. Balina gye bavuga ekkanisa nga bagitwala. Bakozesezza eddoboozi Katonda lyabawadde n'ebituuti. Katonda byabawadde ne platforms ze balina okuvuga ekkanisa nga balina gye bagitwala. Tosobola kubawulirako nga bagamba nti twebaza musumba gundi atwala emmere Kalamoja. Nedda, ekyo tebasobola kikola. Ekyo tebasobola kukikola. Tebasobola kuvaayo ne baga nti waliwo omusumba gundi yakola bwati ne bwati yakola bulungi. Tebasobola kwogera ku basumba baweeredde abaana mu Uganda muno. Tebasobola. Tebasobola. Lwaki? Kubanga bo bayina ekigendererwa. Tebasobola. N'olwekyo ekkanisa ezibule amaaso erabe bano abavubuka bayina ekintu kye baluka. Okusaba kw'abalokole kwe kufu, okwabalala kwe kulamu, naye ng'ate aboogere balokole. Balokole. Be bava ne bagamba abalokole tebakola, abalokole tebakola. Nababuuza juuzi mwagala abalokole bakole kyokakasa nti bakola. Mulimu ki wano mu Uganda ng'ogyeko ogw'obubbi ogutaliimu mulokole ng'akola? Tebasobola kwanukula. Bawuza kibalokole tebakola naye nga n'ayogera naye muki? Mulokole ye bw'agamba. Ekyo lwaki? Bayina ekifaananyi kye baagala okulaga abantu. Bayina ekigendererwa, bayina ekintu kye bakukusa. Naye Katonda bw'ataabayambe tujja kitegeera. Video zino muzikuume zirifuuka ekijjukizo ne muga nti omusajja yayogera. Muzikuume mulabe. Mumukuume video zino. Gwe weebuuze singa ngambye nti wabeeyo wano omuntu ajja atubuulire nga wali oyambiddwako ekkanisa, nga wali oyambiddwako abalokole, nga wali oyambiddwako abasumba, vaayo tubuulire. Ndi omu ku bo. Omusajja eyampa kapito eyanzija mu booda n'anvuga akatinike olugendo lw'entambudde. Teyewaanako, tagenda, simulabanga nako, mumpeera na mu kamera nze mwogerako eri abandiraanyi. Teyayogera na kwogera. Wabula nze yakwata kibaasa sente ng'azimpa nga ntandika mirimu. Tavanga nayo kwogera. Ekyo kye bayita ekkanisa nti ekola omulimu ogw'amaanyi naye tegukolera mu kweraga. Emirembe gibeere nammwe, mbeere bulungi mweraba.